bagamba nti okugenda ku parish genda ku sub county wotukira ku district ngabasobola n'okuwa emitwalo 5 gw'omuntu atya nti olonda oweena alema kyokka nga teri kyofunayo bakuga teri kyakufunayo kati ataataano mpagaaki simanyi oba onfuna abavubuka 10 ku kyalo emitwalo 5 miliyoni 5 kati bala abavubuka 10 tukyali mu district tuyinza okubeera amavubuka nga 5,000 nga buli omwaka kusimba emitwalo ameka ne bwe gibeera 5 ozaba yafunye sente mmeka ku kifo ekyo kitalina makulu kati awo tugambira nti waliwo ebintu binnya ebitukwekeddwa tuli mabega wakati ne batubisa akatambaala wano nga batugamba tebiina makulu kale oba tebiina makulu katujje tubitwale byonna tubeerewo nga tebiina makulu anti tebiina maki obudde buno mu protestive vote ne batubeera n'ekifo nga kyakwera luguudo tulina okuteekawo waffe n'alwera tumanye nti ajjewo amagiraasi gonna tegagenda kusala motoka ya mukulembeze nga ajja simanyi oba muntegedde ne batugaa nti ekifo kyakufumba buugi mu lumbe okakasa nti pulezidenti waffe bw'anage tebagenda muterawo butwa tugenda kuteekawo waffe nga WNUP abafumba obuugi obwo mu protestive vote byonna tubikole ki tubitwale buli kifo kirina okubeerako omuki omukulembeze owaffe tumobilizinge tumusimbeko emabega awangule tukole statement mu bbanga nti mu 2026 kino kye tugenda okwogera simanyi oba munfunye nga tugenda mu protestive vote kuba president yasazeewo etandike n'abavubuka babannyonnyodde butunoonya akalulu obudde buno buli ali wano mukulembeze ate abasusa emyaka 3 mwe muli ba mugaso nnyo kuba mutubeetaagira ddala ku ggaali nga ffe tusimbye layini bwe tuti gutujja kwetaaga nnyo okubeera nga weetegereza baani abaze okweyingamu mu layini ogambe oyo ali mu register muvubuka gwe mwenyi tukwetaaga odde ku kamera kuba kyekizibiti kyokka kye tulina tulabe oyo gwe bawadde emitwalo 5 ng'asala bw'ati adda mu layini ye NRM gwe omututeere wano omuteere ku kyotera mission oba omushe yalinge wali neeyisima fa mututeereyo nti wuno yasaze n'ayingira tulabe empuuta ey'emyaka 29 28 ng'esimba mu layini yaani ya gavumenti egenda okugwa ng'esale ye kusala ddiiro kusala ntaana kuba kati obudde buno omuvubuka 18 ku myaka 29 bala myaka 35 bw'obanga okyawagira gavumenti eno eriko obudde buno obaako ekizibu era bw'abaayo eyo mumutubuulire tugende tumukebera omutwe twetaaga tumugende naye mu kalulu akaddako wano nga naye omutwe gukoze eki guteredde ke kakiiko kano akakkunga akamukama wange oyo tumwetaagira ddala omumukunga addemu amagezi mbage ntugenda kukola eggaali mu kalulu kano eggaali zino ze zitukuuma simanyi oba munfuna bwe tubeera ttiimu y'abantu 10 nga tutambula mu sero muziyita sero 11 sero 12 bweziti tugeze sero 11 ng'erina abavuka bayo 15 batambulira wamu ye ka gavumenti tukayiwa tujja balaga nti mwali banafu nnyo abaali babalwanyisa be baali tebamanyi naye ffe tubamanyi mu buli ango buli kabadi kamwe tukamanyi ne wooseka busesi tumanya kyotegeeza kati ne gy'otudde eyo mu state house eyo manyi kyolowooza ssaawa zino kubanga ebubadi bwo eva bonna bwe bumu toyina kobala njawulo twakubala nti ojja tuuka akaseera okwate bafutusojjo bateeke mu makomerera kyokola tebikyuka nga bwe twabibala era bafutusojja abo bennyini b'okwata n'oteeka mu makomera bennyini be baabisomesanga abantu nti tayimu ejja tuuka ono gwe tulwanyisa mutemu budde bujja tuuka akwate gwakwata kitegeeza ogenda okukwata olinga naye amanyi wayina mmukwata lwaki omuntu eyamanya nti oyina ojja mmukwata lwaki yasigala alwana lwaki yasigala akola kyakola tosuubira nti wabaguddeko bugwi mbu n'okwata bakireewo bagadafi n'obateeka mu makomera n'olowooza nti okibasuddeko busuuzi nti obalagako kye babadde tebamanyi bajja bamanyi nti okwata naye ne basigala nga balwana okategedde yeno ye generation eno Hussein Kyanjo gye yagamba nti waliwo akaseera we kajja otuuka nga ne bw'onookwata mmundu n'ogimusongamu bw'ati ajja kugamba gwe tetukyakwagala wano ekyo nkikubuulira mu 7 tetukyakwagala ku ggwanga lyaffe mullo tewaliwo kabadi kogenda tuzannya kagenda kutujja ku mulamwa mullo
tugenda kukola kyonna ekyetaagisa mullo tugenda kujjako mullo ekyo nkikubuulira oba wendi oba siriiwo ekyo nkikubuulira eno idea eno virus omanyi virus etalina antidote toyina antidote yeno virus ejja kulya buli ekulye buli paka wekubaka bwe nkubuulira eno idea eringa virus byenjogera kati waliwo ababiwulira waliwo ababuuka waliwo abategeera abatambuza message okujongerayo mu batannabitegeera nkubuulira obunzika buli kimu ekikyo bannayuganda luli baali tebannafuna idea ekyo kitegeere baali tebannafuna virus Kyagulanyi najja n'ekikebe kya virus n'akisumulula bw'ati n'akisaasaanya buli wamu n'akwata n'afukirira buli wamu kati otoba nakyo ekyo nkikubuulira tosobola kusitopinga lutalo luno toyina kontulo agamanyi togayina eno idea ekwata n'abaana abato abali mu masomero eri buli obwana obuto amabujje ebakwata nkubuulira kati gwe walowooza bw'onojjawo Yasiini Kawuma biba biwedde Franka sente zaawo nga biwedde Elita Nabukenya awo nga biwedde kumbi waliwo ate bali ababaaya bagenda okujja ababi nga tebamanyi na bali nze nkubuulira wajja kubeerawo olunaku olugendo tuuka nga waliwo bali babbaadi nga tolina kyobagamba wamma ekyo nkubuulira Uganda tokyalina kyogigamba okugjako suulawo ebyo byodduke nkubuulira byonna bye mubala byayiika mu virus omanyi omunnyo okuyiika mu mata bwe gaba gaali mata omunnyo gwagagwamu wekapa toyina kyokyakuuma oyonoona budde mujja tuuka ekiseera nga muyina nakutambula bute si gwe yayiga watuuka n'okugooma otambule ng'ogooma ng'olowooza bagoberera Kyagulanyi bamugoberera lwakuba agooma omusajja yata virasi n'agikuteera wekapa teyina antidote eddagala liri eryo kukwatamu bibyo kudduka ebyo bye muwoza afulana ne bagenda mukwata gundi tumukwata gwe gundi tujja kukima video zokka zenkozeeko obukozi newenkomaawo nkubuulira generation ne generation ziwuliriza video ezo tosuubira nti basigala kyekimu eno generation ndala si eri gye mwalimbalimbanga abantu tewali internet n'amasimu agayina abeera omu ku kyalo bye mwakolanga ne mutugumbula be mutugumbudde ng'abamu abayina amazima tebasobola tuuka ku balala naye kati oli ayimirira wano ow'ekiruhula gwe mwalimba gwe mwagamba abaganda babi saawa zino akubuuza abaganda b'ogamba ababi baatuttirani tubuulireyo gwe baatuttira nga ansa togiyina mbeera wano bwenti owakamera mayido busajja bwankuba information kati waliwo ali busajja bwankuba ali bayitayo busajja bwankuba ali yakola Muhozimana nawe Museveni mwesonyiwe abanyankole temuli banyankole temubangako banyankole era temuli beera banyankole mazima nawulidde ennaku bwe nawulidde ankole anthem banene mpulira ennaku ng'enzita wulira Banyankole twesimire ensi yeitukole ejo amate n'obuki bw'enjuki kandi twesimbe aho omugabe weitu atwebembere omubi tuli kukola ensinkore tushemeza katweyongera okweshongora ensinkore tushemeza bambi wulira akaddakaawo kandi tituli kwebwabahwera omugabe enganzi kihimbana pulo ebisajja bwe byajja wano obugabe bwankole ne bibujjawo kompulitire bali abasajja tebaagalangako banyankole oba baabakola ki babawalana beetumya amannya gaabwe bakola ebikolobero eyo ne babiteeka ku bannaffe olw'ensonga beetumya amannya gaabwe
tukake bushe tukake kirukula tukake mbalala eyo munda ojjaka kasanti abantu bali bubi Museveni alonda mwabo abatono abalubatu webati n'abawo ba RDC n'abawo ba MP n'abawo ebifo ebinene gezaako okubasiga ekifaananyi nti bo bali bulungi naye nga ffenna tubonabona kyekimu ennamba esinga obungi tulina okununula eggwanga nga bannansi nga tetusosoddeemu busimanyi ono Munyankole ono Mukyoli ono Mulugwala simanyi ono Muganda ebituluma bye ffenna bifaanagana tuli baavu abasajja batukalakasa emyaka 4 tugenda mu protest vote tukalabe yawambe eggwanga bwatunula My lord. Half London awedde amawulire gena akasemba y'okufuna ekibingi ekisooka bakidispatchinze ekinoonya Half London oli mufu oli muyite bakuleeta ogusajja gw'ogutwe gunsesezza omutwe gukulinga head office naawe oli mukukanga mugenda kutugwako eddalu temukyalina option muyina ekintu ekyo kimu kyokka misinde mudduke teri agenda bakwatako mutuviire mu ggwanga lyaffe ekitali ekyo mugenda tuwulira ate tetunnaba bannange mbanoonya Katonda nakunkwasaako tugenda mu protest vote eggwanga lyonna bannansi balina osituka berwaneko Mazima. mukoze ku bantu ebikolobero mwagala tuddawo tusirike ku bikolobero bwe mutukozeeko bali eyo batagala kubanoonya afulanda ni badde no bazunga badde no badde eri bali ku ssente ya muwa musolo boonoona Kacholo bwe munkwata devolution nerekeraawo ne stoppinga nekola etya oba abaagala lunula eggwanga lyabwe ne balekeraawo abasiru Banange. ndi eno president wa Dogo Nation ndi kuka ice cream struggle etambulanga bwe nagibala nange kennyini neebulwa simanyi wagyendi nenonya nenne mondomana Katonda wange. Allah. naawe kennyini bakunoonya bwe libange eggwanga lyo ddungi lwaki toli mu nsi yo muli eyo muzunga mudde eno mudde eri oli awo yasama kwata nkwe ku ice cream Sagirinya kawumula. ogutwe Genda kumanina.